Artin n'omukulu gwe bayita Daddy Andre. Daddy Andre muyimbi era producer mu kuyimba akozesa Daddy Andre ate mu production akozesa Andre on the beat. Ayine ngombo zezakozesa ennaku zino gyakozesa bagita 1-2 bwoba owuliddeko ye agamba ye studio ennaku zino gyagattiramu ennaku zino ayinamu ne baproducer ab'enjawulo kati engombo gyayinamu erimu 1-2 omukulu gwe bayita Ojambo Andrew gwe bayita Daddy Andre omukulu oyo okuyimba ayimba n'endongo agikuba yatandika webback myaka gya 2010 yatandika endongo eno ne 2010 nawe esobola okuba ate nga abantu batandika okuba ate nga mutegeera era endongo asobodde okuba ate nga azikubye agamba nti mu kutandika endongo ye omukulu Daddy Andre yeegombanga nnyo omukulu gwe bayita Akon yamwegomba nnyo era nga ne bw'oba owulidde akaloboozi ke agamba yeegomba nnyo Akon era mu kuyimba olwo oluyimba lwasooka nalwo baluyita Be With You ndowooza balulyako Gift of Kado ne Andre waliwo n'olulala lweyakubako ne Julia Chale ndowooza olwennyini naye original kati oluyimba olwo agamba nti endongo ye yamusomesa bamuyita Ronnie Dadon yasobola okuba ate nga amusomesa endongo n'agikuba era agamba yali international ennyimba akuba international omukulu oyo kati omukulu ne badde ku Galaxy nga bamubuuza ku baproducer banne engeri gye bakubamu ennaku zino ne bamubuuza ku Artin omanyi yagambye Daddy Andre nga omanyi naye ayagala nnyo eggulire yagambye nti oyo Artin mulabanga DJ ndi ebintu byakuba just byakugatta bugasi agatta sound tebitegeerekeka biki mulabanga DJ nagamba wadde DJ ne producer bakola kyekimu kubamu ku mixinga nakola ki nate DJ akuba kivudde mu studio ne nagamba Artin bwamulaba si producer amulabanga DJ kati nno olutalo we lwavudde abawagizi be naddala abayimbi basobodde okuba ate nga ayambyeko Artin abayimbi bangi nnyo basobodde okuba ate nga akutteko eyasoose odduviiramu Lydia Jasmine yagambye bye mwogera temubimanyi Artin y'omu ku basinga ne bamugamba ate Daddy Andre nga yakuwa hit n'agamba ebyo byoyogera bikadde oluyimba olwamanyisa Daddy Andre lwa Lydia Jasmine lwe yamukubira olwo oluyimba ndowooza mulujjukira naye abayimbi bavuddeyo Lickman avuddeyo n'agamba nti asaba abayimbi bamukolere ekivulu Artin nga bamwebaza kyakoze kubanga endongo agikubye n'agamba nti emmeza ebeere ku bukadde 2.5 abantu nga 5 abantu nga 6 ye n'agamba ajja kugulawo emmeeza abayimbi nga 50 nga baguze emmeeza buli omu Artin basobola okumusiima kati emboozi Artin naye endongo asobodde okuba ate nga agiruddemu Artin yasobola okuba ate nga asala ku linnya libayita Martin ye Martin Musoke omukulu oyo kati erya music n'asobola okuba ate nga ayita Artin Pro awo no watandikira production naye nga yayina ebirooto naye okuyimba olw'ensonga nti family gye yavaamu bayimbanga nnyo mu kwaya naye yalaba okuyimba tekujja kutambula n'agamba kayingire production era omukulu omita John Mary omukulu yabeera nnyo mu production wa gospel abasinga okubanga mugoberera endongo yasobola okuba ate nga amuconnectinga omuteeka wawa kumanya music mu studio gyali bagiyita M1 studio yatandikiraawo n'agenda ku Kayton studio n'agendako ku Jia Live yaviiraawo era webeera ku Jia Live ono Artin yasobola okuba ate nga agattagatta n'abayimbi yaleeta ba Fik for Mike abo bonna ennyimba yazibakolera ba Ricky Man bakalo kasiita bonna bowulira omukulu oyo Artin basobodde okuba ate nga akola enjawulo ya Artin ku Daddy Andre Artin nti ndowooza bye byatabudde ne Daddy Andre agamba nti omusajja tanywerera mu ngoma era abasinga abantu bagamba nti Daddy Andre ennyimba ze alinga takyusa beat just yakyusaamu katini mu pitch n'engoma gye yakubira oli gwekubira ono gwokubira ono baadde bamubuuza ne lwaki abantu bakubira ebifaanagana Daddy Andre ng'agamba nti abawagizi be baagala awo nno ye Artin n'agamba ye akola okunoonyereza buli kadde era kyekitabula abayimbi abasinga tebannamutegeera Artin era bw'agamba nti ye buli kapya abeera asoma afune saawundi empya kubanga oyinza obutamanya bw'oba tawuliddeemu lebo ye oba logo ye ng'agamba nti Artin oyinza obutamanya nti producer yakubye Artin olw'ensonga nti akyusa sound buli kadde akyusa engoma ze toyinza mubeererako nga bw'ogamba nti Daddy Andre kati omukulu oyo owa Artin Pro
oba gwe bayita Martin Musoke ng'ali kujja live awo yasobola okuba ate nga atandikira obulamu mpola mpola n'atandika studio ye n'asobola okuba ate nga agitandika gye bayita Extra Nation agamba 2019 yakwatagana n'abayimbi tebyali byangu wadde n'akamu kubanga abayimbi basobola okumuyambako okutandika studio n'oggula ebyuma ebyenjawulo awo n'atandika era abayimbi bamubeererawo nnyo olw'ensonga yali talina kasente ate ng'olina okuteekamu nnyo mu music. Omukulu oyo gwe bayita Artin bwe yatandika olugendo lwe abayimbi bakoleddeko bangi buli muyimbi yenna Shiba Rickman Fik Famaika bangi nnyo basodde okuba ate nga akoleddeko endongo kati olutalo bwe luli bwe lutyo ku nsonga ezo naye nga abasinga bagamba nti Artin endongo agiyina takuba kya bulijjo takuba kikwate ne bagamba eza Daddy Andre codes zifaanagana beat zifaanagana naye Artin abakubisa sound n'ebirungo byateekamu ebyenjawulo kati ensonga nno zezo bwe zityo bwe zitambula kuvaako ku baproducer baffe bagamba genda muteekera kivulu okumusiima Artin naye nga Daddy Andre ye agamba mu baproducer oyo mulabanga just DJ talina kiyinza kuba ate nga kiddako mu ndongo naye